Ku TS Media kosinze okubanga otulaba kwaniriza ne kugamba kyokola kyamaanyi nnyo tukomyewo nate amanya Umar ndi ne muganda wange Obote International obulamu bugamba butya mukama abumpadde era mwebaza n'abayisiraamu salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awo tuli mu kisiibo ffenna kyatukutte omulundi gumu ekisiibo mukiyingire mukibeeremu ate ekikulu nnyo era basiraamu mwena tubakubiriza basobola okusiiba musiibe nga temusiibiramu mwekka naffe mutusiibira abatasiiba nati nekyamwe kyatandise kituufu naye kyenjigezaako bagamba nti musiibire n'abalala bonna waliwo n'abasamize nga bbe kyabwe tekinnatuukirako ddala bakiina bayinza okuba tebakiina nakirina so tukusaba bwe muba musiiba nga musaba mwenna musabire bannammwe musabire eggwanga lino musabe making sure nti musaba nga saba essaala esinga kuwoobeera esinga ku kikyo ontegedde bw'oba oyagala mmotoka tosabira mmotoka otegedde sabire emmotoka yo naye osabire n'ekyalo kifune ebbaasi enetwala nga abantu abalala bba batalina mmotoka mukyo kyengezaako okulaga nti gwe wennaasaba saba essaala nga esinga ku interests ezizo ekyo mbadde nkisaba busabe sikibalagira omuntu asaba essaala ng'ejja gasa community yonna ng'esinga ku bibyo bw'oba osaba sabira neighbour sabira gundi kubanga bintu bingi bigenda maaso ennaku zino abantu bafa mu ngeri ey'ekyebinoonere abantu bababba abantu bayita mu kiseera ekizibu abantu tebalina byakulya tebalina byakunywa mu mayumba gaabwe abalala tebalina renti abalala tebalina mmere abalala tebalina abaana kwe kudda mu masomero abaana abamu tebanatandika kusoma so bwe muba musaba temwesabira mwekka mutusabire naffe tulina ebizibu ebyenjawulo buli mu mbeera erimu owaayi sagge omanyisa gaato olw'ennyo buki abazadde enkuza y'abaana egaanye enkuza y'abaana yagaana dda ffe tubadde tujja nga tubagamba nti tetulina ffe mawanga gano agaffe agakula tukopya ebirala byonna tukopya ebisiyaga tukopya ebiki tukopya ebintu byonna ebyekisiru naye tuganya okukoppa enkuza y'abaana enkuza y'abaana parenting kyanjawulo nnyo n'okubeera parenting kyekikolwa ntegedde kyekikolwa ky'okulabirira omwana n'okukuza era kisoboka bulungi nnyo omuntu atazaalangako kubeera parent omulungi kyokka ate kisobokera bulungi nnyo okubeera n'omuzadde atasobola kuparentinga mwana kubanga kyembategezaako okukulaga nti wano ekitusumbuwa are the principles ez'okukuza omuntu okufuuka omuntu yenna omwana okufuuka omuntu ekyo kyekikyaganya katulina abazadde abaakuzibwa obubi ontegedde ng'omuzadde yakuzibwa obubi kubanga kankubuulire mu myaka 18 oba otuuse okubeera omuzadde scientifically kitegeeza nti bw'oba wakula bubi ku myaka 18 awo ogenda kukuza omwana bubi ontegedde era ffe tukubiriza abantu nti bw'oyisa abaana bo n'abaana be bajja okweyisiza ku baana baabwe abe balizaala kubanga waki nkikubuuliza kino amawulire gali mu kutambula omusajja yakutte omwana omulenzi zali ennaku z'omwezi 14 kumala olunaku lwa valentine nga mumanyi ebyabaana bamasomero ebeekwana oli bakukyalo kyekimu basomeza kusomero erimu omwana omulenzi n'agenda labe ku girlfriend omusajja olw'abasanzi yakubye omulenzi mpaka kufa lwaki yakubye muwala we musajja mutemu butemu okyegedde kubanga nkugambe ekigambo kimu byebiri byembadde nkugamba nti parenting kintu kigazi era tulina okukiwa obudde obungi obumala ontegedde bulungi tulina okukiwa obudde obukola ki obumala fe obudde obungi tubutadde mu byabufuzi
obudde obungi tubutadde mu makanisa. Osanga omukazi omukulu ategeera obulungi alina abaana abalese waka mbw agenze mu kanisa mbw agenze ku kyaki abaana tamanyi bwe bali waliwo neyasula mu kyaki abaana nyumba nekwata omuliro omusanyeze gagenda omwana nakwata kabiri tyakoleeze egundi nayo kyenyumba omwana ne bajjiiramu eri ali mu kusaba Katonda ate amusaba bulamu bulungi abaana bali mu matigga. Kakati obuvunaanyizibwa baffe tubuvuddeko twefudde nnyo abagezi. Abakazi bavudde mu maka gaabwe bali mu owino eyo bali mu kutembeeya buleega. Tebakyafa ku baana. Ali mu kwefuula era nze neekolera omanyi nze kati nze first of all nina okuba nga nkola nga nnyingiza ssente amasingo maza ebyo byekisirusiru bye babeeramu. Let me tell you. Abazadde muganye okukola obuvunaanyizibwa bwammwe. Muddidde obuvunaanyizibwa bwammwe ne mubwazika abakozi. Kuba kati gwe ekyolaba ekyo ne waliwo abaana abafudde nga bafiidde mu ngalo z'abakozi. Oddidde ekiwala kye wajja e Masaka omulekedde omwana wo gwe wazaala gwe oli mu ofiisi okola era nze nkola kubanga nze ndi musajja mukozi era nze nina edduuka mu Kikuubo kubanga nze era nina edduuka mu Kikuubo. At the end of the day edduuka mu Kikuubo terigenda kugasa nga olina omwana atalina mpisa atategeera atalina magezi. Teri kirumanga kubeera muzadde ng'owezezza emyaka egiwera nga myaka 5 oba myaka 4 n'okizuula nti omwana gwe nnina talina magezi. Kiba kibi. Ng'okizudde buzuuzi n'ogamba naye omwana we talina magezi. Naye ng'olaba empisa gye yeeyisaamu ne bw'otunula obutunzi emabega ewammwe nga tolinawo omulaba n'ogamba ani ewaffe yali talina magezi bw'ati. Kumbe omwana tewamulabirira n'akula n'omukazi w'e Masaka eyo mwamugyeyo teyasoma yalemererwa ensi yakuzizza omwana wammwe. Byonna byamusizeemu n'empisa byamusizeemu yeeyo. Era sagala abantu badde mu discussion eno balowooze nti no tutandike kulowooza ani mutuufu ani mukyamu. Ekyo tukiveeko tutunuulire abazadde bakyakola obuvunaanyizibwa bwabwe nga balina okubukola. Kubanga mu nsi eyaddala omwana ali ku myaka 18 aba ayogera ne kitaawe ne nnyina. Era baboogera bulungi communication ebaawo. Nti taata nina girlfriend oba nina boyfriend. Nti mutandika mutya okubeera boyfriend girlfriend mufuniramu wamukola ki? Nti kubanga ffe twakula nze mama wange menga waali yakulanga atubuuza gwe girlfriend we yaani. Era nze natwala waka ba girlfriend aba owokusatu ye yafuuka mukyala wange aba gwe yagamba nti kati yali very specific nga muba mutudde baka ku dining mulya mmere n'aleeta koodi. Kati ate saasoka nga kitegeera twalimoolamola nga netwesesasesa ono n'awaabira oli n'awaabira ono naawe ne bakuwaabira alina njagala kulaba ba girlfriends bammwe ontegedde njagala kulaba ba boyfriends bammwe. Omwana ow'emyaka 18 aba takyali ku level ebeera kuba nti no yeesolossa oba abazadde baganya okufula abaana mikwano gye. Anti kyenkugamba ono abe n'abeera tya mukwano gwo ng'osuubamu owino naawe oleetembeeya buleega weefuula omugezi mbw'onoonya ssente otegedde. Osiibamu owino taata we naye asiiba ku kibanda kya mmotoka ontegedde. Kakati kye mulina ekyamaanyi ekyamakulu ennyo mulina TV ennene ewaka mulina gundi muli awo bwe mwekalakaasa bwe mwefuula abagezi. Taata nanti akomawo olweggulo ng'ava kukola anaawe omukyala nova mu owino okutunda bugatto n'oba otunda by'otunda oze mugize muzze n'omugaati mwekalakaasa omwana tomanyi bwe yasiibye. Tomanyi gy'atambulidde. Olumu mugenda jjaamu ono akwatanga ettabbu bw'oba obeeranga kisaasi kyanja oyingidde mukaaga ogenda okutuuka ku ssaawa 5:30 ng'omwana yeebase ku makya 11 n'okeera oyitamu buyisi olumu omuleka mu buliri oba olumu naye akusooka ogenda. Kaakati tetulina bazadde tulina abantu basobola kuzaala naye tetulina baki bazadde. Kaakati ebyo ebizibu because those are results kitegeeza nti makaago temubadde mu communication yadde entono etya neemu. Omwana omuwala atuuka atya okufuna omulenzi n'otamanya gwe taata otya gwe maama n'otamanya nti no girlfriend because at the end of that day omwana kubanga muba guidinga nti
yes muli mulaavu nti ye kubanga laavu y'abaana abato bayaddala ye bayaddala togiyita yakusaaga abantu abamu balowooza nti byakusaaga abo abaana abato ku myaka egyo myaka 18 17 abamulaavu entuufu yennyini okumanya ebayaddala kubanga bagamba eyo kusooka taata bagendako ku ssomero era nga kyekibatutte ne batuula ng'abakulu omukulu w'essomero taata w'omuwala ne mama w'omulenzi ne boogera naye era bye baayogera abaana bakulaga basigala bagamba kaakati anti kyenkugamba nti abo abaana abato bwe batyo mubagayidinga ne mubeesibako sayidi eno ne sayidi eno kaakati ne mubaleka n'ekintu kyabwe temubagamba nti nno mugende mu maaso mweyagale mubagayidinga mubagambe mu bye tutayagala bino wano bammanga temugenda kukola sekisi baaba temugenda kuzaala wano baana temugenda kukola kino temugenda kukola kino bwe mugenda out sawa zigenda wera 12 nga mukomyewo buli omu ng'ali waka abaana abo basobola okubeerawo nga bwe beerimba mu laavu zaabwe ezo eza lasting ezo wagenda oyita emyaka egi buli omu nga beezudde anti baba ajja kunyiiga ajja kumalirizawo n'afunye omulenzi n'afunye omuwala ontegedde bulungi nnyo kati confusion awo etandike bwe kitambula ne kigenda maaso kigende there is no problem because at the end of the day sigo ogenda omuwasa abwekiri but tukkirize nti abazadde baffe balemereddwa okukola ki okulabirira abaana baabwe because omwana tatusobola kutuuka n'afuna gundi ezo zonna gaps ze babadde nazo simanyi kati boogera ebigambo simanyi bamusanze mu nnyumba simanyi bamusanze wa ebyo byonna byebyogera babyogere naye ekikulu kya byonna abaana abo tebabadde well coordinated bulungi bombi omulenzi n'omuwala taata ono yalaze obusungu bungi sikulaga busungu taata okuba kuyita kwekangabiriza ontegedde bulungi nnyo kwekangabiriza because omwana omusanze ne munne so what yasazeewo kuba mulenzi sort it out in a better way kankubuulire bw'oba obadde oyagala nnyo omwana wandibadde olwedde ebintu ebisinga babimugamba gwekimanyi nti abaana abasinga ebyemukwana bayiga biyiga ate ebyembi nti beba byeyigiriza nga beba byeyigiriza gwe ddira otulako n'omuwala wo n'omugamba muwala nkwagala nnyo simanyi oba okimanyi nti boyfriend we yaani nkwagala atya ate kati nze because abaana abo buli lwe mutabawa budde kyovula baba bakweka ebintu nnyo bwe tubyogera wano muwuliryanga rocket science muwuliryanga ebitasoboka olumu bagamba n'abaana besitaza abaana baffe let me tell you you are going to learn the hard way kati omusajja oyo agenda mu kkomera yassa omuntu era kati ali kudduka ontegedde ali kudduka omwana oyo afunye ekisiraani ekisembe okusembayo omwana ow'obuwala afiiriddeko omusajja famire yonna eyonoonese yonna anti katata mutata musi ontegedde omuwala afiiriddeko omulenzi oli eyafudde famire ye girowoozeeko kakati bino byonna byetwogera tebirina kibizza twagala kusaba mmwe abatannafuna kibuzibu kifaanana bwe kityo tekiri mu sitaani kwogera na muwala wa myaka 15 n'omugamba mwana wange tomukambuwalira bukambuwalizi muboggolera nofuna wano olubuto mbakusse abazadde abamu balemeddwa okufuula abaana mikwano gyabwe omwana muyita omugambe gwe nze nkubuulira from experience nze mami wange yansaba ba girlfriend era natwala ba girlfriend baali aba basatu ewaka nasooka nentwala gwe natwala yali wala musiraamu mukwano gwange somehow nebitakwatagana bulungi nentwala owokubiri nali ndi ku university ndoza first second year nentwala owokubiri oyo era nebitakola ki nebitatambula bulungi nebitagatta bulungi nentwala owokusatu yenna alongo kati afumba ewaka okyekekyengeeza kugamba ekyabantwazangayo kubanga mami yali okke nange yaŋŋambanga it's okay I want to see your girlfriend era kasaba mugamba nti I want to see her
mulete mulabeko siro byogamba nti omuwala asobola okukyaza omulenzi bwe ajja ewaka. In fact yo kakalenzi akasobola n'okujja ewaka kawe ekitiibwa kubanga omulenzi omulala akugamba kya tugende mu kibira nduko toloka yewaka tugende mu kisiko tugende ku lusozi waggulu tugende mu loogi naye omulenzi akutte ekkubo n'amanya nti wano wabeera weewaabwe ne taata wabeera wano ne bwoba newankubadde obadde ogenze Kampala omulenzi oyo yazze ewaka ate muweemu akatiibwa nti wandibadde ogamba nti bwe yandimukutte bevvu yandimukutte bukwasinaga nti mwana wange temunjogajoga muwulidde nti mujje kwero si tugende ku poliisi ontegedde bwe kiba nga kituuse ku eryo levu okitegedde naye gwe okujja n'oŋŋamba nti kakuba emiggo mukubangaani yamukubye emiggo mpaka shwi mwana agenze kati omukubangaani kati bizadde ebyo ebisirusiru ebyo ebirowooza nti bazadde abo batali bazadde abo era ajagala bamukwate awere ennembe n'emisango gye naye nga mukyo abazadde mmwe abasigaddewo mutegeere ebintu bino wammanga. Family is very important. Talk to your children. Talk to them like omanyi nga kyenkugamba abantu omanyi waliwo ebintu ebimu nga binkwasanze n'ennaku yogera n'abaana bo tekiri mu sitaokeera ku makya n'ogamba ebintu eby'abazungu mubikoppye. Nze manyi ekisinga okunnuma kiri eki abantu bano abeefuula abagezi bakoze buli kintu ekyekisiru mu Uganda wano. Nkugambye abantu bakoppye ebisiyaga bakwata simu zi iPhone bakola buli kintu ekyekizungu kyonna emmere emmotoka biki naye bwe kituuka ku parenting awo wali obuzibu ebyo tebabikoppa. Kwata omwana wo dira ofunamu obudde ne mubamu ne meeting ewaka mwabasaba ffe tulina family altar at home. Nze n'omwana wange asembayo okubeera omuto wa babiri nakato atukulembera mu kusaba. Lwaki? Obuvunaanyizibwa obwo obw'okumulaga nti naawe oli wa mugaso. Nyo ngamba otya n'omwana w'emyaka 10 something temusobola kumugamba nti gwe bwoba otandise okiwunyiriza kubanga omwana alabika bw'abanga mukwano gwo alabika nogati wa jangu twogeremu nti kiki oba omututtenga ku kagundi omutwalako wabweru nomugamba nti boyfriend we yani n'atunula mu ttaka n'akola ki neyebuzabuza naye ettaka limumire noga no I need to know who is your boyfriend. Gwe kusomero gy'obeera tolinayo bakwanako final omwana asumulukuka n'ategeera nti daddy kati njogera naye then later ne mutandika okukwatagana kati gwe gyoyisa amagezi go ng'omuntu omukulu n'oluŋŋamya n'otereeza kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti relationship yonna esobola okufuna ebizibu kubanga kati waliwo n'abatafa omuwala oyo asobola okubeera ayinza okugwa bugwi mu depression yokka neyeetuga ekitegeeza okukuba si ye solution naye wuliriza asobola okkeera ku makya kubanga olina omutegeka ti abasajja no balimba fe abasajja tukola ki tulimba nti okugamba nti nkwagala nga takwagala kati kale mugezese mugamba ajje ewaka andabeko waba akwagala bwe kaba kayayo omanyi bekamugamba oli musiro oyinza okuntwala ewa maama wo gwe laba noono nkugambyeko mbu ngenda kuwasa omuyaya waakoma agenda okudda bw'ati ogenda omubuuza waye boyfriend we oli gwe waŋŋambako alowa dadi sikyamwagala namwesonyiwa njagala kusoma bintu byange kati olwo omwana omuyambye nnyo naye gwe buli lwotandika okwegeziwaza muli mu kunoonya ssente teri kyonoonye baana nga kunoonya ssente abakazi beesiriwaza nze mukazi wange lunaku tusiba tulwanaganaku ekyo ekintu kunoonya ssente ebyo ebintu byokwefuula mba onoonya ssente mbusibayo onoonya ssente era nze nogenda okukola please temututama ontegedde okukola
omwana sooka omukuze up to a certain level olyoka ogenda onoonya ssente naye omwana w'emyezi omuwezi omuleka otya mu nnyumba mbogeza kunoonya ssente ssente ekikaaki ekibasumbuwa nno omanyi gwe kiva bafumbirwa leeti bafumbirwa leeti oli ku myaka 38 nga tanaba kufumbirwa omusirusiru olwo yakola mbaga afumbiddwa olwo kati afumbiddwa ku myaka egyo bw'azaala mu kiseera kyekimu ekyo alina ebizibu ebiyitirivu alina okugula ebizigo alina okugula ki alina okukola enviiri alina okukola biki alina emikwano alina okukipinga kiraasi ate mwazaalidde kakati alina okuleka omwana ewaka agendeko ne mu kiraabu naye omuntu omukazi omugezi yenna ku myaka 22 zaala abaana ne bw'ozaala aba bataano ku myaka 28 oba tokyazaala ontegedde oba okitadde ku myaka aga gwe wasookerako omwana balina emyaka 8 kitegeeza osobola n'omulekako ewaka n'omugamba nti kuuma banno ontegedde kitegeeza ku myaka 3 mwegi oba onyiriranga ekiwala eky'emyaka 18 kituufu nnyo ekyo ekitegeeza obote kati okukuba si ye solution poor planning yes okukuba tebanko solution okuba olaba n'ente tetusazikuba fe tuli balunzi naye tokkirizibwa nakuba nti ente tetukyazikuba lwaki kubanga twategeera nti psychological ente ekulaba era emanya netegeera nti musajja ono anyiigidde lwaki anyiigidde ontegedde kati nga gyokamamu amata sije nina okulya ebintu ebyo ogenda obiyiga so psychologically abazadde muddeeyo ku ground zero muve mu bintu bino ebyokubeera ebyo byobufuzi byo mubimanyi nnyo muwagidde buli kintu kyonna muwagidde n'ebisassalala muli ku biro mwambadde ekkala zonna naye mugaanye okuzuukuka okukola ebintu ebibakwata kubanga abazadde nze abaana bange siri mukwewaana ndi musajja ali very medium mu bintu by'essente siri mugagga otegedde siri musajja mugagga nti ndi mugagga naye ate bw'oba onoonya abaavu tontwala makkati awo kakati naye nze muntu akeera ku makya nze mukazi wange waliwo yatuuka okugenda okusoma yali alina kakosi k'alina okusoma nze nabeera waka emyezi 6 months omukazi asoma ngeno abaana wuliriza 6 months nga mbanaaza mbafumbira emmere cooking kakati tosobola kuŋŋamba nno awezezza emyaka 16 ne sitamubuuza nti boyfriend we yaani bw'oba olina omulenzi lwaki tomubuuza nti gwe naye musajja olina emyaka 12 girlfriend we yaani era ajja kwesesaamu egi akugambe akulage nti alina crash because abaana baba ne bakurashi baabwe ate baba baddala kituufu nnyo ekyo baba baddala bakurashi b'abaana baba baddala laavu ya school ye laavu entuufu baba baddala kakati oyo omwana asobola n'okwetta kakati ebintu ebifaanana bwe bityo abazadde mubeere muzuukuke muve mu bintu by'okunoonya obunoonya ssente mukomaawo muve mu kunoonya school fees mukomaawo kubanga clearly omwana oba wamuzaala naturally scientifically era naye agenda kukula afuuke nga gwe bwe wali ontegedde kubati nze essaawa eno buli lwe ndaba muwala wange ntandika okulowooza ekika ky'omusajja agenda omukwana okategedde kati obweraliikirivu buli awo omuntu laba enti ngamba era omulaba kati jjukira abaana abato alina ebintu byeyegomba ogenda okumulaba nga naye ayagala gundi wa mami gwakozesa naye amukozeseeko n'ogamba kati ezo instincts zitandise ate okumanya ebisasa bye bino kakati noone yakubye omuvubuka okumutta maama w'omwana bagamba naye yamufuna wa myaka 16 kakati byebyo nti oluusi abazadde tuganye buganye kutereera mu fix entuufu ey'obuzadde abazadde communication between you and your children erina okubaawo ate tetandika butandisi omwana mujje buto ng'okommunikatinga naye tekirina buzibu mwana kumutuuza ku mmeeza ne muteesa nga ye wa myaka 8 nga gw'oli mukulu nga bw'oli muteese omubuuze naye leero tuli eki
kubanga kanko owulireko naye kyagamba because gojja kuwagala okufumba omuceere nga ye abadde ayagala kulya ku lumonde ate abaana b'ennaku ebyo bye bigenda okubayamba okukula omwana because ffe bayibuli etugamba nti kuza omwana mu ngeri gy'oyagala agende mu maaso akuziddwa mu nkuzi efaanana bweti ne bwe bamukwanira eri nga tobaddeeyo ate yajja n'akugamba daddi omusajja ngambye bw'ati omusajja oli aŋŋambye bw'ati kyokka mugambye abadde avuga emmotoka n'agisiba n'atulemesa okuyitawo ne tumugamba kati gwe ng'otegeera ekigenda mu maaso bw'otandika okubuuza kivuddewa oba omutegedde n'olaba n'omanya how you are going to mitigate ne buli lw'okuuma abaana ng'olinga akuuma ebisolo ng'olinga alowooza nti nno balina kukola kyenjagala baba tebakikoze bajja kungwako bwebuzibu kati obuliwo kati oyo kasasiro omusajja ng'oyo kati obulamu bwakomyawo takyalinayo bulamu bulala in fact n'afudde amusinga ontegedde ne bwe bamusonyiwa ne batabako kye bamukola kigenda musigala ku mutima watta omwana w'omuntu omwana gwe watta wamutira kuki ossa omwana ono wajja kuyitawo emyezi 2 ate omuwala wafuna olubuto kyembadde ngenda okugamba kakati ekyo nakyo bwe kinaagwa kubanga olwedde omwana amaze okukulaga nti nze natuuka ddaddi ekikulu kya byonna ggwe how do you guide that kireme kubeera kibi because omwana okukula n'atandika okufuna feelings n'okwagala abasajja oba n'okwagala abakazi si musango ekyo kyalina okubeera naye nga kimaze okutuuka gwe ng'omuzadde ogenda kigayidingira wa mubeera mu kutunda buleega mu wino mubeera mu kwefuula abagezi nnyo muli eyo mukola ssente mwefuula mukola ssente kati ssente zigenda kugasa ki omwenkanonkano gwajja mu ggwanga omwenkanonkano gwajja nze nkubuulira mazima ebintu bya simanyi ebyo ebintu bya nze mukyalo wange alinye akola essente ate era ajja zikola naye nze namugamba mu budde obuki obutuufu essaawa eno oli muwala muto nze mukazi watandaweza na myaka 3 oli muwala muto ozadde abaana bawukuze abaana baleke bakule batuuke nga mu P5 P6 awo ne bwowawo omukozi bo bategeera nti yajja tuyambako mirimu era bamanya anti tulina waali tulina muyisawo tuti anti byakola bivunaanyizibwa ku ye nga ye si ffe n'olwekyo tewali mpisa ze bagenda kuyigira ku anti era banaaba babirabye banaaba byonna banaaba balabye byangu okugayidinga kubanga bakuzeemu naye omwana ogenda mumugaana otya gwe wawa anti ng'omwana ayonka omwana akuze n'akawooka alina ku mutima ka anti kati otandika otya gwe okumutandika omubuulire kitegeeza anti byanamugamba oba birungi oba bibi byebijja okugera there are only few lucky people very few lucky ones abafuna omukozi n'afuna omukozi naye ng'omukozi oyo ddala mukazi mutuufu asobola okukuza omwana kubanga 90% of abakozi betufuna babeera balemererwa obulamu obwabwe bo nga bo 90%. Waliwo abantu abalirake olina kugamba ate go ge maka amagagge ennyo gatya nti abeera lake insists that baleeta omukozi nga mukazi mukulu ategeera nga bali capable okumulabirira n'okulabirira family ye gyakola ki gyava kati kitegeeza nti omukozi oyo asobola okukola ate ekisingako nti ye n'abeera maama in fact baba bamutadde mu kifaananyi ky'okubeera maama w'omwana ebyo bisoboka mu maka agalina ssente empitirivu oyinza okuba nga weetaaga omukozi oyo ng'omukozi ow'ekikulu ekyo oyinza omusipendingako miliyoni ngezi kubanga olina okuweerera abaana ababe eri gye bali gye bava bw'aba alina gy'abadde apangisa olina okulabirirayo bw'aba alina kyonna kyalina gwokitakinga care you literally take them over abaana bali bw'oba balina gye basoma gw'osasula school fees kakati ebyo there are only few homes abasobola okukola ekyo kati ate munaye ekisinga n'okunnuma kiikino abazadde ab'ekikulu ekyo abasiru bwe batyo amala okukola ekyo n'atakomaawo naddira n'abeera ng'alina omukozi ayagala musasula emitwalo egi kyokka asiiba mu kibuga mbw akola kati n'obuuza kati kitegeeza n'omukozi tagenda kugayidinga talina kyayinza kuyamba because n'omukozi naye ne ssente zenyinza omuwa
tezikola ki tezina kyezimugasa tezina kyezimugasa so njagala nze okukonkludinga ku nsonga y'omuzadde oyo by simply saying kitalo nnyo kitalo ddala twafiiriddwe omuntu mulamba mwana omuto wadde ne future kitalo nnyo kyetwagala okugaidinga oba okusaba abazadde mwenna abasigadde nga temunafuna bizibu bifaanana bwe bityo mwekakkanye ontegedde mutegeere okubeera omuzadde kitegeeza ki okuzaala obuzaazi omwana n'ofuna olubuto n'omuzaala tekitegeeza nti oli muzadde waliwo ebirala bingi ebikola ki ebigirako bambi tubasaba mu byadapting communication is the key mu famire zonna communication yogerako n'abaana bo empuliziganya abaana kiryoka okwogera nabo nze bagenda mu kyalo eyo ne mbakubira amasimu ontegedde teruba lugezigezi nera ogenda okuluya nga balina kye bagambye ontegedde abaana batambula abaana balina okufuna training ey'okuwuliziganya training ey'okwogera nabo training ey'okubajjukiza nti obaagala kubanga abaana abamu ebintu ebibatwala eyo wabweru okufuna ba boyfriend ne ba girlfriends balina ekirowoozo ekigamba nti bali babaagala okusinga gwe taata okusinga gwe maama kikujjako ekyo gamba omwana wo nti nkwagala nnyo mu mutabani wange nkwagala nnyo mu muwala wange I love you very much walidde bulungi wanywedde bulungi kakati sooka omubuuzeeko olina obuzibu ani yakusumbuye ebintu ng'ebyo tebirina kye bikujjako ng'omuzadde era tolowooza nti bikumalira biseera tikitooko obudde bw'ofunyewo obutono ate oli ku tiki ekizadde kibeera ewaka obudde bwe kifunyewo obutono ate kiri ku tikitooko noga kati kino kizadde oba just kikirina spam zizaala baana okyegedde ekimu giwummuzeeko wali ozannyeko n'abaana bw'okimanyi nti waliwo omukazi omu yansesa n'okunsesa namusanga alina omwana ng'agerekedde amannya naye ng'ate abeerawo si ng'abeerawo nga yamutwala ku ssomero yamugjayo yamutwala ku ssomero yamukola ki twajjirwa obuzannyo maama n'abaana kati bayombera tv ne remote kakati ebyo ebintu byonna byekisirusiru bwe bityo tubasaba mukyuse mu nkola zammwe bwe munaagaana okukyusa mu nkola zammwe ensi ejja bakyusa lwa mpaka bakuttira omwana mu nzita efaanana bwetyo oba otta omuntu mu nkola efaanana bwetyo oba ofune ekizibu ekinene tetugamba nti ffe tuli perfect naye tukugamba nti lwanira ddala omanyi kye bayita okulwana nti weekake ebintu byekake bwekasi biyigire ku banno bazadde banno ontegedde abaana mubatwaleko mu makyaki ab'omuzikiti mubatwaleko mu mizikiti baana babeere guided okyegedde bulungi nnyo omwana okubeera sexually active si bwe obuzibu yeggwe ate akyetegekera nti kijja kujja obuzibu si mwana kubeera sexually active kuba omwana omuwala ajja kumera ebbeere ne bw'aba yetabimanyi abasajja bajja mumukwana okyegedde ajja kutugesera akabiina kajje biki anyirire naye afaanane bulungi abasajja oba abavubuka ab'emyaka gye bajja kumuyingiramu kakati gwe mulimu gwo okumakinga sure nti weetegekera ekiseera ekyo nga kituuse what is your plan kikujjako ekyokubeera nabawala bono batwala ku deeti batwala ku dina deeti abazadde abasinga tebabikola naye nga asobola okugula emmotoka y'emitwalo emiliyoni aga n'olema okutwala emitwalo aga obatwaleko ku gundi oba ku serena oba batwale bonna batutte oba kwa kashiya amanye tebisobola kwemazaamu omwana omulage tebikwemazaamu atule wansi mutuule awo akole order ali byonna byayagala round ze yalaba abantu bebeemoolamoola biki twala tugende atandika okufuna kiraasi mu mutwe gwe atandika okulowooza nti omusajja ono anjagala kubanga amanye nti mu bantu abamwagala gwe maama oba taata gw'osooka so that bw'awulira ekigambo I love you tekimusuula busuuza ate eddalu kubanga akirabyeko bavuka ekyo akimanyi nti amanyi omuntu
okumwagala kitegeeza ki naye kati omwana agenda gwa kukyalira avuyunga nga kipya kimunyonyogera muno mwonna ne mbugera agenda awulira ekigambo nga kigumu nnyo abadde akiraba ku TV kati waliwo akimugambye gwe muzaddewo tokiyisa nkona mu kamwa tokyogerangako ne bw'omutwala obutwazi ku ssomero omusindikiza genda mu kirasi genda kati ezo sente zebadde zibamala sagala kati ngenze musome bulungi ate tosala kunsumbuwa gwe tonkubira simu abazadde mutukoze bubi kuba muli basiru abazadde obavumye ate balina amagezi nze nkubuulidde omuzadde atalina magezi ng'oyo nga gwe nkugambye example it is your fault kitalo nnyo kitalo ddala but omwana wo kabeere sacrifice katulabire okwo era kati yefuuse example naye nga waliwo wabaddewo omukisa munene nnyo deni n'obusomero buno obutalina makulu temutwalayo baana bammwe because amasomero agamu era nze nabaddeko mu ssomero erimu nga ntwalayo abaana ne mbagamba nze first grade zammwe sizaagala nedda nsobola okukuwa enamba ye n'oyogera naye munezo sitegeera oyagala ki nabagamba njagala baana abo kubeera bantu bakuze omwana nga bakuza ng'omwana owaabwe kati kankyogerere wano omusajja yaŋŋambye alina abantu be yaŋŋambye ku NBS Edmanston yaŋŋamba nze nnabasomesa bali ku NBS awo ne mugamba ekyo kyenjagala okuwulira nze saagala mwana wange kufuna first grade kubanga abaana bazifunye bangi nga si issue njagala mwana wange kuvaamu nga muntu ategeera I do not care nze era ne mama wange naye nange yaŋŋambanga saa mugenda ku ssomero osome obeeko kyofuuka wabula togendaawo okubeera muno genda obakulembere genda obavuge saagala bavuga era saabavugako but what I'm trying to say is I'm living the best life nakugambye mu mbeera eno yange siina ssente zitiisa naye ne bw'oyita abaavu era tontwala ne nina n'abaatukulemberanga akukubirako nagamba olina ekitambula mwana nga biikutte n'omugamba nti nedda kandaba oba kuno ku ssimu kuliko ebiri so kikyegezaako okulaga nti success in life does not depend on those things. Communication mu bazadde erina okubeera very valid. Ne bw'oba oyawukanye na mukyala wo waliwo line ze mutasala teekawo embeera ey'okubeera nti abaana bo basigala bali mu check. Abaana bo nga tebali confused. Abaana baleme kufaafaagana. Abaana baleme kufaafaagana nga mulaba bwe muti eno nga bwe muwoza. Kwegamba abazadde balekerawo okwesuulayo ogwa naggamba. Bagusuulayo dda naye tubagamba muzuukuke muzaale abaana budde nga bukyali, munoonye ssente ng'obudde bukyali, byonna mubikole nga budde bukola ki? Bukyali. Temudda mu bintu byakugira bw'ozaala abaana omulimu ogwo gwe gubeera omulimu. That is the job now. Take care of the kids. Omulimu ogusookera ddala gwegwo. Naye abantu abasinga balowooza nti okubeera n'abaana gwo si mulimu. Oli kasita azaala ye kasita abaana okuzaala agamba nze mmaze. Kati ssebo omulimu ogusinga obukulu kuzaala abaana nakubakuza. Ontegedde? Bino ebirala byonna bijja. Teri kintu kirumanga kugaggawala nga ssente ozijje mu bikubo yonna gy'ogenze, simanyi obadde nga mu kibuga si. Teri kirumanga kumala kukola ebyo byonna n'okizuula nti siina mwana. Kibi. N'okizuula nti siina muki? Siina mwana. Naye ng'ate omulabako awo. Onoonya omuntu gw'oteeka mu bizinensi ng'omwana tasobola kutuula mu bizinensi. Gwe n'otuuka ekiseera ng'owulira weegomba omwana wa neighbor. Olw'empisa ze z'alina n'enkoza gye bamukuzaamu. Ontegedde? Kakati ekyo abantu abamu abakiyiseemu bo basobola kikunnyonnyola. Atannakiyitamu bw'oba totegeera nnyo oyinza obutakiwa budde. Ontegedde? So kati kitalo nnyo, kitalo ddala. Nvubuka bw'atu byatuvudde ku maaso. It is what it is. Owaayi. Omanyi naze ne topiki zange bizinesi njagala twogereko eyo tugimaze. Erinnya lye mwegulidde erinnya. Buli agiraagiramu nga.
politics bwate bwafaanana era leka nkubuulira ekintu kimu buli lwe tunaagaana okuyiga ebyobufuzi nakugamba nti wano omuntu amanyi ebyobufuzi ali omu ye Museveni yeka abalala bonna bamugoberera bugoberezi nkubuulira bayigira ku ye ate abamu ekisinga n'obubi tebayiga kikisinga obulumi nti President Museveni kati gwe mbuulira politician asinga okuba owakabi mu Uganda era munaye omukulu yoyo ontegedde gwe mbuulira politician gw'omanya akyasinza okubeera owakabi mu Uganda ali ogwo buli kimu yakirina Museveni kuba President Museveni ye musajja eyava mu nsiko n'afuuka omunankane n'afuuka president kati emyaka ameka ana bw'oba onoonya omuyimbi owakabi olwaleero onoonya Bebe Cool oba Chameleone omanyi lwaki kubanga bayimbidde ebbanga ddene ate babaddewo ate bakyali ku foomu paka kati ontegedde kati nebwetu bwe tuba tunoonya politician asinga tunoonya successful politician because osobola okwogera nti oli politician but are you successful si buli omu ontegedde if you are not successful kitegeeza nti kiringa n'abayimbi ng'omuyimbi wayimba ennyimba 2 n'ogwa tuba tesobola kubalya mu bayimbi bakabi tugamba yaliwo yakuba yali 2 emeka 2 meka yakuba ennyimba zaawo yakuba ennyimba zaawo 2 gundi twatumumanyi tolina value kati omuntu akyasinza okubeera politically mu Uganda okuba ne value ey'amaanyi ennyo ye Museveni mwasooka Mao oba tukyagala oba tetukyagala mwasooka Mao Mao akyali mu DP ali kati DP ki tannalayira atukkiririza leka waliwo ekintu kyolina okuyiga NRM erina principles erina ne kyetwandiise character kati omanyi bw'osanga omuntu ng'ayaziina aba musiraamu kubanga teriyo mu katoliki ayaziina ataliyo okitegedde taliyo kakati waliwo abantu bangi abaziina mu bibiina ebirala nga baziinanga ab'NRM kati ye Mao nti Mao ebikolwa bye byonna bamusala bamukola ki byonna ayagala okuteesa musajja wa buvunaanyizibwa amanyi ebyokwogera naddi ew'okubyogerera musajja mulungi nnyo agwanidde okubeera mu NRM newankubadde tannalayira kujja bw'alijja tujja mwaniriza tulina abantu bangi naffe betwegombeeye wammwe n'ogamba kale ono musajja ono mugezi nnyo teyandibadde mu opposition wekyegedde so kati omukubo yazze omukubo olwaleero wetwogerera tuli naye ekimu ku bikimunyiizizza okuva ewammwe mulimba ate ani mulimba nti kati ekibiina kye kyennyini kyeyabadde ali FDC kyakoze confirmation nti NRM yabba obululu kyokka ate ye yennyini yali ku ground yala tewali kuba bululu yagamba nti agambye tewali polling station yonna mu district ye ey'Empigi Nandala we yafuna obululu bwera 20 nkuddiremu ye yali akakuuma mweyo area ye yali omukuumi wa ochekedde abeeta ina kyasobola kwogera kitawaana kibiina kyali mu kuyingira bino abadde tawaana kibiina abadde akuwa information nti wulire ekiriwo nze ekibiina kyange kyembaddemu kyagamba baatubba akalulu naye nze eyo nno nayo kalica mulino ogyeyigiriza mu byobufuzi ebyobufuzi waliwo okuwangulwa n'okuwangulwa buli lwogaana okukkiriza mu byobufuzi nti bampangudde kubanga nakubbye akalulu aba akuwangudde era gwoba lwaki olwaggo siggwe akabbye kitegeeza nti eyo kalica mu byobufuzi mulino gikola ki ogiyiga bw'otegeera nti nno banzibye akalulu tegeera baakabbiddewa kikuyambe next time obutakakubbako kubanga tisi gwe babbye akalulu oba omaze okukakasa nti nkalina obuzibu babbi kakati ababbi mbateeze ntya ontegedde bulungi nnyo kakati ate bwodda mu kukaaba oba ondagira ddala nti olimba because teri muntu akalulu abantu
bino byo bya buntu ng'ovudde ku byo bibiina by'obufuzi abantu ku level zonna wano mu Uganda abantu abasinga ebintu ebibagaggawaza bubbi ono Uganda tulina order okeera ku macha nga nina bilioni 5 ku account nga jjo nabadde ninako emitwalo 7 bwekiri ne wataba wambuuza tewali walina omasa okukulingiriza era abantu bangi wano sente ze balina babbi enzibe bakubye enjawulo batunze mataka g'abantu ne bakola endagaano ez'ekiyaaye bakoze ebintu bingi abamu bakoze mu gavumenti ne bali enguzi abalala bakoze ebintu bingi abantu bangi abagagga wano obugagga bwabwe bwa kibbi kakati omuntu gwatandika naye okukola ye n'agenda n'abaako gye yabba n'afuna ssente oyinza okulekerawo okwekwasa ekyobubbi kubanga naawe we yabba naawe osobola okubba ogenda obbewo agenda obbewo kisoboka anti nkugamba kakitegeeza nti omuntu oli muwe respect katogamba nti oyo sijja na kumwewolako ssente ze yabba nzibe oba musiru muyonjo kubanga omwetaaga iyo oba yazibba bubbi kati azirina yasobola okuwola ate naawe n'obiyita mu kizibu kyokola ki kyolimu kati tobeera musiru nnyo okugamba musajja ssente yabba nanzibe yazibba ku ggwe waliwo amunoonya tewaba kubanga kati awo wetuli nti society yaffe eyo yennyini nfu nze bw'ojja n'okugamba nti nno babbi obululu naawe bba akalulu anasinga obubbi anaakawangula ekyo kiveewo ekyokubiri gwe bw'ojja n'okugamba nti nno NRM babbi ba bululu gwe ne bakubba emyaka 2 ng'olaba bulabi ng'otunula butunuzi ng'era oli awo otunudde butunuzi kulaba bulabi kitegeeza nti waliwo ebyokwekwasa tuyige okwadimitinga nti kino kindidde bansinze omusajja nsinze kubanga akalulu kali tekiniko kaba scientific oli asobola okukakubbako mu ngeri eri dramatic eri scientific ennyo ontegedde n'alimba abantu because abbye akalulu kennyini n'alimbya abantu ne bakamuwanga byayogedde alimba n'akakwatiddemu ku polling station mwenna muli babbi era bonna baba babbi ontegedde kubanga waliwo akakubyeko mu magezi n'agamba nti gwe nkubuulira anti bwe nkafuna bw'omu ku abo abagenda okuzimba amayumba otya nze miliyoni 3 zibasooka okumpa ngenda sooka nkuweko miliyoni zo mmeka 2 njagala okole bwoti kati gwe kyoba onkolero kiraba abavuka wano bonna bakuŋŋaanye akalulu ne kaggwako nejjako essimu mba sibabbye oba otumaze kyenkugamba nti obululu bonna sisitimu y'obululu ya bubbi kakati gwe botandika okukabija obululu baka bonna babbi eyalimbye obulimbi ne bakamuwa nga alimba kubanga 90% of the people abesimbawo aba n'ebintu byali ku mutima gwe ebibaako biba birala nebyayogera biba birala ontegedde kakati ebyo tuleme kubyekwasa so kati yensi bambi ekyo yakitegedde nti okwekwasa kungi mu opposition yekwasizza nnyo ebintu ebyekisiru ontegedde opposition yekwasizza nnyo ebintu ebyekisiru nekuripolinga enkulaakulana kakati ye yagambye nze nsaze eddiiro kaŋŋendera eddala eri gye bakola ki bamala musinga kalulu anti wuliriza nakugamba omuntu honesty bw'obanga yabategeera omuntu ali honest bintu 3 ebibeera bimutuuseeko aba mulwadde nnyo ng'ali ku kitanda ng'asuba essaawa yonna afa omuntu ali mu mbeera y'okufa abeera very honest nnyo omuntu ali mu busungu kiba kizibu obutogera mazima ontegedde ng'anyiize nnyo omuntu omulala ye muntu omusanyufu ennyo agenda kizuula nti nno byayogedde bibadde abadde talina byogererawo aba amaze obbyogera ontegedde kati omuntu omulala abeera mu kkomera ebisala bisinga omuntu ng'ali mu kkomera kubanga batakyalina kiddako naddala ng'akkiriza nti kakati giwunye tewakyali kiddako kati
oli asobola okuba nga yakweka ssente ze wansi w'omufaliso era nga bulijjo akakasa mukazi we nga bw'atalina yadde ekikumi otegedde bw'amuyite kato ku police station kyasooka omugamba kebeera wansi w'omufaliso waliyo ekituli kiringa ekisale bwe kiti jjako olugoye lwonna kisale bwe kiti kati bw'obikkulawo bw'oti mulimu obusente bwange ontegedde kakati mu amazima kubanga ali mu kiseera kizibu asobeddwe wakane mu kibira bintu bimutabukidde bano bavuddeyo so kati amazima geego bulijjo weenaaleemu naye ng'ali eri kyenagambe nti bantu bangi bali mu bibiina ebirala naye ng'emitima gyabwe girimu NRM naye nga kyeyeraliikirira kiri eki kimu bwe nnyingira NRM banandaba batya abantu banaayogera ki bagenda kulowooza siirabike nga gundi siifiirwe kino abantu kyekibatiisa okubeera mu NRM teri kirala abantu abasinga mu Uganda NRM bakkiriza dda naye emitima gyabwe kyebeeraliikirira is the reaction naye kati bw'obeera onyiize olina kyoyitamu kati naye alina era senga yayiseemu yandisigadde nga NRM naye ng'ali mu FDC naye bw'ataayiseemu kati yalaze kale entuufu gyagwa first of all mwe mulubadde mulowooza nti ndina wammwe sina wammwe kati balume nasaladda awe tuli kakati kino kigenda kulekawo ebibiina by'opposition ebibiina by'opposition tebiriiwo until paka Museveni ng'agenze wano tewaliwo bibiina by'opposition wano waliwo bibiina by'ababbi abanoonya ekyokulya abalya ssente zaabwe abeeyagala terina makulu DPCP terina makulu NUP terina makulu buli ekibiina kirina amakulu kiri eki NRM bino byonna ebirala byakwekwasa kubalansinga booti kubalansingamwawo booti nti daffe tulabikenga abalina ab'opposition be tulina banaku baba baagala ssente oli ayingira mu opposition lwa busungu talina kyakulya talina kyakunywa abaana babagobye ku school fees twala tugende ne bayingira opposition ontegedde bwe bamuwa ennyumba n'awona renti ng'atandika okukuba ebitege mu lulimi yali agamba nti Museveni agende ng'atandika okugamba Museveni talina buzibu bana bamuliko bano omanyaawo yagenze omanyi oyo yalidde nedda aba agenze tumuyimbira kayo akayimba agenze tabeko yatugambye wano yasigira mawo okulaba nga mawo asala kankubuulire wano mu Uganda tewetaaga na convincinga muntu kuyingira mu NRM bonna NRM ekyenjawulo ekiriwo waliwo abakkiriza okuba nti NRM waliwo n'abatakkiriza nti NRM naye ng'ekizibu kyonna kiri wamu nti bonna NRM kubanga NRM yeekulira ebibiina ebirala ontegedde kati ekikulu kyakukkiriza oliwo NRM oba toli naye nga oliwo NRM just olina kikkiriza oba kigaane kubanga ne NUP erya mu NRM kati Honorable Nsibambi kyeyavudde asalawo n'agamba nze saagala kudda kakati ye olwedde bwe mwamunyiizizza n'agamba kati ate kibalumire eddala ndinawo NRM yasooka ttema miti ndinawo NRM kaŋŋendeka kati n'abalumiza ddala kambalumiza eddala ndinawa NRM ontegedde kakati mumuwalanire eddala buki bulungi ng'alinamu NRM yaabwe so kati nze kyeyalotegeere nti Nsibambi tabeerako wa kibiina kirala bulijjo NRM eri yali erimbisayo naye si kwerimbikayo eri gye yali ayagala okulabikanga kubanga leka nkubuulire politics is a funny game fe omanyi lwaki kitwanguyira okubagamba nti supportinga Museveni tuwagira Museveni kubanga ze seesimbyewo sirina kalulu kennoonya nkugamba mayindi yange nze okuwagira Museveni muwagira broad daylight ontegedde bye sitamwagalako mbikugamba bulijjo wano nebye mwagalako mbikugamba bulijjo ddi wano kakati nze atanoonya kalulu ka muntu yenna
tewali kinyamba za kofiira ka redi oba ka bbulu oba ka yero oba biki oba kwekyanga tekyetaagisa. Era nange oba oli awo senga mbadde neesimbyewo nandibadde neekwasiza nga ninga mu nuupu ng'omwo nga mwe neekyangira naye ng'omutima gwawe guba gulina gye guli. So kati bino byonna kwogeramu buki bwogezi. Naye tukkirize NRM kyekibiina kyokka wano mu Uganda. Bino byonna birala bibiina ge matabi ga NRM, matabi butabi. Nti nga bonoga nti ettabi ly'egundi bo bambala bbulu, ettabi ly'egundi bo bambala yero, ettabi ly'egundi bo bambala bbulaaka, ettabi ly'egundi okyegedde gali matabi ga NRM. Ago ge mazima agakaawa. Okyegedde musiraamu ago ge mazima agakola ki? Agakaawa. Ago ge mazima agakaawa. Soogera kubikusanyusa. Njoba ku mazima agakaawa ziri zonna bulanki za NRM. Kakati oli asobola okuva eri ku bulanki najja n'ayingira eno ku headquarter. Kyekituuseewo olwaleero nsiba mbitabangako wa FDC. Kubanga okimanyi nti FDC yava mu NRM direct. Munda mu NRM bweti nezaalibwa nga bagiyita forum for bagiyita reform agenda. Era bo bwe bava mu NRM batandika kwambala bbulu ne bagenda. Naye emitima gyabwe gyali girijawa nga gigisigadde eno. Kakati bwe batuuse eri ate ne babalaba nti ate eri ku bulanki ate birala nnyo ne bakomawo ku headquarter. So saagala ddaawo obeere confused. Anti asaze eddiiro talina byasaze eddiiro azze waka nga bono gamba nti nava ewaka mwaka guwedde. Kakati omwaka guno kanzireko ewaka. That's it. So saagala obeeraawo ddaawo gwe obeeraawo onyumye emboozi eyo mboozi buboozi. Obote ebigambo ebisembayo eri abatulaba. Abatulaba twagala beebaza kuba nti mwetegereza ensonga zino. Tubeebaliza ddala. Beebalina okutulaba n'okutuwagira. Mwebala okuwagira, mwebala okutulaba, mubeere bulungi, tubaagala nnyo, mweraba. Nyongera beebaza okusubscribinga, okulikinga n'okusharinga. Namwe abakomentinga mbeebaza nnyo mbibaliza ddala. Tubaawo ne mugana nga obbo tukulanga tubatuusaako ensonga zino nga bwe zitambula mu ggwanga Uganda eba bituuse eba byakagwawo. Ife tugezaako okulanga tubikutemeratemera osobole okubikenka obulungi n'okubitegeera. Kati gwe naawe ali eyo nga ffe bitwogera olaba nga gwe binyigiriza gwe yonna wendowoozayo naye ffe tukuwa ekiba kigenda ate obakyazanga n'omuleeta wano n'akugambayo ekyalowooza. Saagala nnyo olabye nga muntu nze by the way buli muntu ancriticizing muwa obudde naye ebiseera ebisinga aba n'ensonga ate nga ntuufu. Okyegedde kyokolaba ntera nnyo okwagala n'enjogera ebintu byange kati n'olyoka oncriticinga ontegedde awo mba n'emirembe naye teri kinnuma nga kukwata kintu kyange nekisirikira muno munda nembera omwo neŋŋamba yinze nabadde ndowooza bwe nti kati n'oyino wabanga aliyo nga asobola okuleeta ensonga ewa agireete tujogere agireete tozibira muntu mukisa. Abantu naddala babeera mu komenti nga batutwalira embi. Bwe mugamba ajje akinnyonnyole ekyo ye kyategeeza ontegedde okusinga okubeera eyo n'anyiigira abantu. There is freedom of speech. Ebyo bimu ku Museveni byaleese nti omuntu okkirizibwa teri ajja anti nkubuulira goloza ku mulembe gwa Amini gwe omulembe gwa Amini wano tewaliwo olinawo vidiyo ya wano.